bw'owulira ekigambo luyimba lw'eggwanga oba national anthem otegeera ki? Omanye ebyafaayo byalwo? Obulombolombo obulutambulirako lukyasibwamu ekitiibwa nga bwe gwali edda? Naddi lwe luyimbwa? Bibino bye tukuleetedde mu mboozi yaffe ey'enjawulo olunaku olwaleero. Bangi abaaliwo mu mwaka gwa 1962 Uganda we yafunira obwetwaze okuva mu mikono gy'Abangereza lwe lwatongozebwa. Mujjukira bulungi ebyabangawo nga luyimbibwa. Abataaliwo mu myaka egyo batunyumiza binyumize nti luno bwe lwabanga luyimbibwa kyabanga kivve nnyo okusigala ng'otambula oba ng'otudde nga waakiri ateesobola oba omulema awanika omukono okulussaamu ekitiibwa, anti kano ke kamu ku bubonero bw'eggwanga. Oluyimba luno lwayiyizibwa omugenzi George Wilberforce Kakoma ng'ono yali mwana nzaalwa ya Wakiso mu Busiro era nga yali muyimbi wa nnyimba za kkanisa, ng'oba oli awo yandibanga y'ensonga lwaki oluyimba luno nalwo lwesigama nnyo ku Katonda era ng'ono yali musomesa wa kuyimba. Mu kusooka okwagala okumanya ebyafaayo by'oluyimba luno ntuukiriddeko kw'omu ku bannabyafaayo ate nga munnamawulire yagawummola nga kati mubaka wa gavumenti owa divisioni ya Kimanya Kabonera Ahmed Kateregga Musaazi, era mu kuwayaamu naye antegeezezza nga n'omugenzi eyayiiya ekitiibwa kya Buganda omugenzi Reverand Polycarp Kakoza bwe yali ku kakiiko akaali kasiddwawo okukola ku bubonero bw'eggwanga era ng'oluyimba lwa Kakoma lwe lwanywa mu ndala zonna akendo. Wabula ebyembi George Wilberforce Kakoma n'ava mu bulamu bw'ensi mu mwaka gwa 2012 ng'alina emyaka 88 gyokka nga tasasuddwa nsimbi ze yali asabye kusasulwa mu luyimba luno. Wabula ng'omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni yali amaze okulagira Kakoma asasulwe. Ebikwatagana n'oluyimba lw'eggwanga tubijjira ddala ku kwefuga. Tubaateekawo akakiiko kakole ku luyimba lw'eggwanga, kakole ku bubonero bw'eggwanga nga bendera nga kakulirwa Grace Ibingira yali ssabwandisi w'ekibiina kya UPC. Abalala baali kakiiko ako mwalimu omugenzi Reverand eyayiiya ekitiibwa kya Buganda y'omu ku baali kakiiko ako. Abantu abaasooka okuwaayo ennyimba zaabwe tezaayitamu ne bagamba nti ye tufaaki ndaba amawanga agasinga obungi mu Afirika gakozesa luyimba lw'Abazulu oba South Africa, oluyimbi bw'e Tanzania, e Zambia, e Zimbabwe, ne bagamba naffe tugende n'olwo naye ku ssaawa envanyuma ne bagamba abasobola baddemu baweereze. Olwo n'omugenzi Kakoma bwe yaweerereza nga bwe tuliyina kati ne balusiimira ddala era ne lutongozebwa mu 1962. Emboozi yaffe ne Kateregga Musaazi ng'emaze okugwa amakerende era ntegeezezza nti oluyimba luno lwayimbibwangako ekitundu kimu kyokka ng'etteeka bwe lyali liragira, ng'ebitundu ebirala biyimbibwa bbalirirwe. Wabula oluvannyuma lw'okufa kwa Kakoma omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni naawe ekiragiro ebitundu byonna eby'oluyimba luno okuyimbibwanga buli oluyimba luno bwe luyimbibwa. Wabula ono yennyamidde olw'ensonga nti emikolo egisinga obungi kwabeera si bwe bakikola. Amateeka agaali gasoose ku luyimba olwo gaali nti luyimbibwe ekitundu kimu kyokka ekisooka. Kakati omukulembeze w'eggwanga lwabeerawo ne bongerako ekitundu ekyokubiri. Pulezidenti waalibeerako we baliyimbira ekitundu ekyo. Pulezidenti w'omulembe guno yatambudde, Naamini yatambulako naye yatambula gumu n'abuna amasaza gonna teyaddayo. Kakati abantu abatali ku lusegere na pulezidenti ekitundu ekyokubiri balikimanyadde. Kati ekitundu ekyokusatu nga kyo kikubwa nga Queen waali oba ku lunaku lw'okwefuga olwa 9 Okitoba. Kakati Kakoma bwe yafa mu kusabira Kakoma okwali mu Parliament, Pulezidenti Museveni naawe ekiragiro nti ebitundu byonsatule bikubwenga. Naye nze mbeera ku mikolo mingi tekikolebwa. Ekiragiro kya pulezidenti kyagamba ebitundu byonsatule bikubwenga, oba Queen waali oba taliiwo, oba pulezidenti waali oba taliiwo, oba lunaku lwa 9 Okitoba oba nedda, ebitundu byonsatule bikubwenga. Ngenze mu maaso ne nessa mudene nentuukako komu ya feesi y'omwogezi w'enkambi y'eggye ly'e Kasijjagirwa Ninsiima Lw'emijuma naye nambuulira ddi ddala oluyimba luno lwe lulina okuyimbibwa. Tuliyimba nga tuli ku mikolo nga tuli mu pulogulaamuzi za gavumenti. Kati eggwanga lyaffe lino Uganda tulina organis za gavumenti, tulina executive awetusanga president ne ba ministers, cabinet ministers, state ministers, awetusanga amagye, awetusanga kibyo nebyo. Executive headingwa the commanding chief or the president of the Republic of Uganda. Wabeera oluyimba lw'eggwanga lino okuyimbibwa, amurepresentinga yenna wabeera okutuuka ku mukolo gwonna gwabeeramu nga representative wa president oba executive lina okuyimbibwa, cabinet minister lina okuyimbibwa, state minister lina okuyimbibwa. Buli omu
yenna ba RDCs bano kubanga these appointees ba president lino okuyimbibwa. Then organ endala judiciary byo yabalamuzi headingwa chief justice. Then eyokusatu legislature bano ba MPs headingwa speaker. Abakulembeze baffe bano abitulina tuwa obululu legislatures ba MPs ba member of parliament. Naye awabeera tutandike n'oluyimba lw'eggwanga. N'ensima lw'emijjumo era yennyamidde olw'abassentebe b'ebyalo abakola enkiiko nga tebayimbye luyimba lwa ggwanga. Kyagamba nti kikyamu kubanga oluyimba luno lugatta abantu awatali kusosola mu ddiini ko n'amawanga. Waliwo abamu abatamanyi nti bandibadde nga basooka n'oluyimba lw'eggwanga kugamba tebabimanyi. Osanga nga government programu eweeri nga chairman LC1 for example alina olukiiko lwe lw'ekyalo n'otandika meeting nga tolina luyimba lw'eggwanga kati eggwanga lya mutumu lubeera nalyo ku mutima gwamu kubanga chairman LC1 are lying under the local government. Local government it is a ministry. Ate aba agenda kugonjoola ensonga ezirimu mu bantu be ate bannayuganda ate be bakola government kati bandisoose okwenyumiriza mu government yaabwe nga bayimba oluyimba olwo olutugatta ffenna. Sikomye okwera ntuukiriddeko n'omuduumizi wa poliisi mu Masaka Nanoka Moses wabula ono ye alabudde abo bonna abamala gakuba oluyimba luno awatali nsonga. N'agamba nti bano baakukwatibwa kubanga oluyimba luno lwa kitiibwa nnyo era nga lusaanye lussibwemu ekitiibwa ekirugwana era n'awa ne ba DJ naddala abo ab'okumikola amagezi ku nsonga y'oluyimba luno. National Anthem terina kubibwa okuyimbibwa mu bintu ebitali bya buvunaanyizibwa kubanga luyimba lwa buvunaanyizibwa tulina okulaba nti National Anthem tugiwa respect tugiwa ekitiibwa kyabwe. Obuzibu bwe tufunye ennaku zino ogenda kulaba omuntu alina alongoosa amarediyo akola ogenda kuwulira akuba National Anthem abo tujja bakwata kubanga tebalina kukozesa oluyimba lw'eggwanga mu ngeri eyo era nga National Anthem nga bagikuba bano nga ba DJs. National Anthem erina okubibwa first then other anthems follow. For example okuba National Anthem, East African Anthem n'olyoka ne mukuba zino anthems endala era nga mumaliriza omukolo yesembayo mutandika ne anthems endala ne musembayo the National Anthem. Naye tugenda kuwulira abantu baffe bano lwabutamanya bakola ensobi so tubakubiriza nti beetereze. Sabbiiti ejja lindirira ebirala ebikwata ku mboozi eno by'otateekeddwa kusubwa omuli n'abakukookeramu oluyimba luno. Naawe olamule oba ddala ku mulembe guno wakyaliyo abantu abatamanyi kuyimba luyimba luno ku myaka gye tumaze nga tuluyimba kossa n'abakugu nga batuwa biki ebirina okukolebwa okuzza ekitiibwa ky'oluyimba luno n'okulusomesa bannayuganda baluyige balekerawo okuyimba o Uganda megoda poozi. Ku lwa Radio Buddu nze Nakasaanya Mildred.